Ulira IGG ono nga ye Betty Kamya omukyalo ono mwenna mujjukira yaliko mu opposition bwati Mwami Museveni n'abeera nga amusembeza akawaŋŋamudde era ono awandulidde Mwami Museveni ebigambo ebikaawo njaga tubiyiteyite mukwano gwange ampuliriza ono simanyi kibigenda kubeera nga bimuleka simanyi wagenda kusigala naye yamaze okubeera nga yeyambulira Mwami Museveni n'abeera nga amwetakkuluzaako ng'amwawukanyeeko ono ye IGG oba Inspector General of Government mukwano gwange ampuliriza kakati ono yabaddeko wali nga sinkanye ababede okuva mu NMS giyite National Medical Stores jukira nti ono yekwasaganya kukola eddagala lya Uganda okulaba nga Munnayuganda ajjanjabwa ono yakawangamudde wulira embeera bwebadde kakati kansoke munango okwera nga nkwebaza okwera nga oli ku AKTV otimbe gagadde nawe ampya osubscribinge ku channel yaffe bw'oti okonene kade kakati era kankusabe osooke mukwano gwange ampuliriza video ino giwe ekigalo oba like nga sinaba okubeera nga tugenda mu nsonga enkulu okubeera nga tuteekako galubindi n'okuba torch mu nsonga yaffe ey'olwaleero kakati katusimbule ono avuddeyo n'alumiriza nti mu Uganda enguzi ekudde ejjembe nkugambye nti ono akolera Mwami Museveni era n'alumiza naga nti enguzi tegenda ku affectinga ye oba minisita n'omu oba honorable bambaka ba parliament wabulamu abantu ba wansi mwe bennyini bwe mutaaveyo kulwanyisa nguzi mugenda kafiiramu era ono agambye ng'akudaala nti ye atambulira mu VX tagenda kuwulira binnya mu nguudo mbwe enguudo yuno alya ssente z'enguudo n'ekola ebiguudo ebibi agambye ye atambulira mu VX wabulamu abatambulira mu buvitizi buwish bo mugenda okuwulira ebinnya era ono agambye ye tayinza kubeera nga mukwano gwange afa olw'okuba emulago tewali ddagala ye agenda kuba bukubi kasimu Mwami Museveni amutereko ssente bamutwala Amerika bamujjanjabe n'agamba nti gwe omuntu wa wansi gwe kennyini gwe ogenda okukafiiramu gwe tolina ddagala mulago gwe otambulira mu biguudo ebibi gwe ogenda okufa ng'embwa kakati nomunnange ono ebigambo byayogedde badde bikambwe nnyo era n'ategeeza bannayuganda bonna nabaga nti muve mu kwebaka muzuukuke mulwanyise enguzi bwe mutagirwanyise teri agenda bayamba tewali mukungu wa gavumenti n'omunguzi gweruma eruma mwe bantu ba wansi ampuliriza ebigambo bino bwanga bitadde ku mmeeza n'obitematema n'obigaziya ono kugambye nti IGG Inspector General wa gavumenti mulambo bakaliisoliiso wa gavumenti yayogedde ebigambo bino nategeeza nti enguzi evira ddala eri waggulu naye ate ekusagwa wa wansi wadde ng'agirya mu bede naye ate ekusagwa wa wansi kakati kitegeeza nti omuntu yenna alonda omuli w'enguzi gwe atemerako ensi yo ettaka njagala tutemeeteme ebigambo bino mpolampola bw'abanga IGG owa gavumenti yaffe ya Uganda agambye nti gwe omuntu wa wansi poor people common people omuntu w'omugeto gwe ogenda okubeera nga osafalinga olw'enguzi gwe ogenda okukaaba akayirigombe gwe ogenda okuyimbizibwa endubaale olw'enguzi ate ababede gye balya era naga nti gwe oyina okuvaayo ogirwanyise kitegeeza mukwano gwange weetaaga enkyukakyuka weetaaga okukyusa mu muntu gw'olonda bw'obanga olonze muli wanguzi ng'omulonze emyaka giweze lwaki tozuukuka ebigambo bino si byange nkugambye ndi bya IGG era n'ebigambo bino byayogedde byandibeera ebikambwe ennyo oba ebikaawo eri Mwami Museveni bw'anabanga amaze okubeera nga abiwulira kubanga bigendedde ddala nga bigenda mu ofiisi ye oba mu State House nga biraga nti ono abiweereza direct oba oli awo ayinamu omutima muli munda ogw'akasaati akamyufu wadde nga ayagala okulya ng'enjala emuluma n'ayambala kyenvu kungulu n'ayingira NRM kati ampuliriza bwe tuva nitwogera ebigambo nga bino tetubyogeza bukyayi wabula tubyogeza bulumi n'okubeera nga tukutangaza n'okukubira tooki okulaga kiki olina okubeera ng'okola ekkuba ettuufu kubanga IGG kyayogedde mutuufu atambulira mu VX ebinnya bigenda mumusanga wa ekyo kibuuzo ekyokubiri agambye bamujjanjabira mu Amerika Europe ate nga kituufu buli mukungu wa gavumenti wano kasita alwalamu tagenda mulago agenda mu Amerika era gwe omuntu wa wansi gwe agenda okugenda emulago nga tewali ddagala
era yojja okufiira wadde nga n'omukungu wa gavumenti basobola omutwala mu America n'afa naye kirina enjawulo nti ye waafiira gwoba wafa dda n'agamba nti gwe atalina option yadde egenda okutwala e Nairobi gwaluguddemu si ye kati n'avaayo ng'akunga abantu bannayuganda muve mu kwebaka otulo muveeyo mulwanyisa enguzi naye olowooza ogenda girwanyisa otya togenda kuvaayo okwata minisita togenda genda minisita ya nguudo togenda genda minisita ya wakisi nti okwata abantu abalidde enguzi togenda genda okole ku makomera nti obeere mu prison ng'osiba balidde enguzi togenda kufuuka polisi nti obakwate wabula option oyineemu bajje mu ntebe obajja otya mu ntebe nti mwenna bwe mwekwata ekitole ne mubeera akalimba kamu ne mugaa nti ekimala abasajja bagenda kakati ono ebigambo bino byayogedde biraze nti wadde abantu abamu babeerayo naye babeeramu n'emitima muli munda egiraba ekituufu wadde ng'ensimbi ebaziba amaaso tuze tulaba ebintu bingi naddala kati byayunula tuli oluguudo lw'e Masaka lwaguddemu bugwi naye nga lwe lumu ku nguudo ezisembeyo okukolwa mu Uganda era ezikyali empya ampuliriza ne lukomissioningibwa ne luyisibwa nga lulidde obuwumbi n'obuwumbi bw'essente naye lwabotose tunuli oluguudo luno olugenda essembabule essaawa zino wenjogerera nalwo lwabotose lwe luguudo lumu ku luzisembeddeyo ddala okubeera nga zikolebwa naye lwabotose essente nnyingi mulabe wano ababbye amabaati nga baagateekawo kubeera nga gagenda kalamojja okuyamba omuntu wa wansi poor person oba poor people aba wansi abatalina we beegekaluba ampuliriza amabaati ne bageegabanya naye nga bageegabanyazza baminisita bennyini ate abalina okubeera nga bagagabira abantu ate bo ne bageetwalira muwulira ssente eziriibwa ku ddwaliro wano ery'erubowa eryasalawo okubeera nga lizimbibwa naguno gwaka obuwumbi bwayisibwa ne buweebwayo likyali ku musingi ampuliriza ebintu bingi byetuze nga tubateerako wano sitole ne mubitegeera mwalaba wano eno mukwano gwange ampuliriza mu NSSF obuwumbi n'obuwumbi obwazoganyizibwa era ne batandika okubeera nga babwogerako ekyavamu ne baleeta issue y'amabaati ne babika NSSF naye nga akasente akabulira mu NSSF kakubisa ez'amabaati emirundi n'emirundi kakati IGG bwabanga avuddeyo naga nti banne mukwatire wamu musitukire wamu mwegatte ku Kyagulanyi taba mukyamu abantu bangi mubalabye enkya neggulo twogera ku cases eziba ziguddewo abantu bakubiddwa amasasi naye nga abakuba bakuuma ddembe naye ngoloza kiva kuki nti bano n'omusala gwe basasulwa mutono ate olusigulwawo okujja kakati bano bafunayo kaddiiro bakiyita ekicuba nti akwatayo emitwalo 7 nkubira omuntu oyo essasi tajja kugaana obanga akasente afuna katono ate olusikalwawo okujja kakati bwaba afunye ekicuba ng'ekyo obulamu bwo tajja buva lyuwinga ajja kujja buzzi akusakata amasasi mukwano gwange agenda akwata emitwalo 2 oba emitwalo 5 ye yeyagale gwosigale ng'ofudde naye nga kivudde ku ggwe ennonda yo walonda otya tulina okubeera nga tuzukuka okusinziira ku IGG era ebigambo bino byayogedde Mwami Museveni bwana baabiwulidde kyemmanyi bayinza okubeera nga bamuteekako question mark ebibuuzo ne biba bingi aveeyo atangaze ki kye yabadde ategeeza ku nsonga eno ey'obuli w'enguzi naye nga kyamazima agoogedde enguzi terina muntu n'omu mu gavumenti gwekosa ekosesa ddala gwe omuntu wa wansi agenda okugenda emulago mukwano gwange nga teri ddagala ekosa gwe omuntu wa wansi atambulira mu takisi jaamu n'abeera ku luguudo enkya n'eggulo ng'ate oluguudo lubi ekiruleeseddedde jaamu ganya nga tolina gy'oyinza kubeera nga ogewala oba obeera nga ogadoojinga kakati nno naakusaba tukwatire wamu mukwano gwange tusobole okubeera nga twetagguluzaako gavumenti erikoba oli awo tukyuseemu tulabe ate omugolo omupya anaatukolera atya nze eke masa kutimba gagadula eke TV n'obwombe fungusa video jimpere ekigalo obanga olimpyo subscribe ku channel yaffe mukwano gwange ampuliza okunene kade tubire nga wakayina gutekayo takusuba era nga mulwogoto lwa waka gwo mu kubakulembera kubanga bobo subscribe nze notification eja direct ku simu yo nomanya nti munange olwogoto lwa waka luyingiddewo genda ku YouTube tekamu Bugaudo Films omalo kisamu tekamu ekigambo akatubagiro kakati eno filimu mpya ezanyibwa banna Uganda abakuzanyira akasale ku Top TV nongi eyigiriza esomesa obunkenke esanyusa enyiza byonna mu ebiri ba director batendeka akasale bebakutene mwene wabula enjawulo eriwo nti erimu ekintabuli erimu abazanya balina experience bayitirivu ate erimu n'abapya abalina talent ez'omutawaana kakati filimu eno bono ogira bako ya butundutundu tojja kubeera nga wejjusa ojja kakasa nti ako AKTV
wanzigirira. Kankusabire Mukama Katonda akuume obeere bulungi ate munange tusinkane mwakaddako. Bye bye.